Nnyo kunjagala mwebale nnyo okunzikiriza nga bulijjo nze owamu omulangira basamula senga abakulaba beyanjulire bangi agange nga bulijjo Nanyazi Joyce senga amanya sigaba libalitalinya twagala nnyo Oluganda tusobezaamuko katono tusobezza kusobya kuba kunene just obadde owabulwa kale ddamu obabuuze abatulaba mwenna batuwuliriza erinnya eryange nze Nanyazi yeddira embugo nga nsanyusa okulaba nange bwenti mukama wange ndi awo oli awo kiki kigenda mu nsi muno embeera eri eti eyo embeera eringa bw'ogiraba sana mungi sana gwaka omusana gwaka nno bannange muyitirivu gwaka gwayakidde ne Sheikh Umaru kakati mbuuza mukulu Umaru bamuwamba omwezi emabega bamuwamba ani Sheikh Umaru bamuwamba bwe bagamba yakwata omwana kati okyogerako ekyo naye yagamba omwana ye yamwekuliza baba yamwekuliza senga soko kyanukula ekyo omwana kyakedde okusuulawo omwana waliwo enkuza bbiri omwana yamwekuliza atya yamuzaala nti wuwe waawaka abadde waawaka oba yamwekuliza mu bino ebyekyama nga yayogedde yamwekuliza atya nze mmanyi nsooka kwefumiintiriza n'abatulaba emitala w'amayanja mikwano gyange nze owammwe omulangira basamule no YouTube bagiyita manya amazima omwana age nti Sheikh Umaru bamukwata nti yakwata omwana mwezi kakati Sheikh Umaru obuzibu bwalina bumu webuluwa ndukubuulire Sheikh Umaru nga ye ekisooka buli lw'oyagala okulonda ebingi oba okubikka ebingi toliira owunziko okungudde essere senga okiraba kakati Sheikh Umaru bamuwamba tebamuwamba abantu balina okwewamba ng'alina amabanja mangi n'agamba bampambe bw'oba oŋŋamba nti yeekuliza omwana ate yakwata omwana awo ndabawo kwesoni maawe bw'oba ogamba nti Sheikh Umaru bamukwata nti yakwata omwana ebyo nga asobola kubanga ekiri mutima gw'omuntu oba tukikola ki tokimanyi senga akati ate ekyokubiri n'okubanga alina bye yajjako ssente ne yeewamba ekyo nakyo kiri awo tukiteekeko amaaso ate ekyokusatu oŋŋamba otya nti omwana guwa mwekuliza kitegeeza ffenna bwe tukuza tulina beebakako bwebasi ekyo nno nga nze nkivumirira nze omulangira nkivumirira senga naawe kivumirire nze ate kyo kyeyakola tekiriimu n'akamu n'akatono kubanga ekintu ekyo kiswaza nnyo gwe Sheikh omulamba n'ovaayo n'ogamba nti omwana gwe wamwekuliza ensi eraga olwaki temuswalaku bannange ate ze eddiini ezo ze mbagamba nze baava ku nnono zaabwe najja yalina mbwe amaanyi mulimu okunoonya amaanyi ge munoonya temusobola gakola ki amaanyi baganoonya mu baana nti babeebakako bwebasi ayinza okuba nga yagage muna alina kwebaka ku baana naye lwaki tukivumirira yeerimbika mu ddiini beerimbika mu maddiini mu kwerimbika mu ddiini gwe nooza mbu sheeka kati nombuuza nti gwe yeeyita sheeka emikolo egyahijja wagikola sibuulirangako nti Umaru yagenze e Makka gwe senga obadde okimanyi nti ne wooba oli bweru bano abaana baffe abava ne bagenda e Buwarabu nkuwulira kimu n'abatulaba tasobola kugenda Makka era akomawo wano e Kampala ne tulyoka tugamba nti Shenga yagenze e Makka ng'ennyonyi agirinnyiddwa naye ne bwatulima nti nze mbaddewo nenga nenkola hijja tetubimanyi ekyo badde okimanyi Senga tetukimanyi era bakomawo wano era ebipapula ne bamuwa tukukkiriza genda ogende e Makka naye mbabuulire Senga kino kiwulira n'abatulaba ebintu bino byonna tubikola naye bikole ng'omanyi nti ekigere ekimu kiri mu maaso ekirala kidda mabega Sheikh Umaru okaabiza abantu bangi okaabiza abaana b'abantu amaziga abaana b'abakazi bakaabye abaana b'abasajja bakaabye weeyita Sheikh naye ng'ebikolobero by'okola ku baana
ab'obuwala tubikola ki tubimanyi nawule tebavaayo bubi naye muleke okwonoona amadiini g'abannammwe nga gwe weyita sheeka naye ng'ekifaananyi kyo kyagusajja guli awo gutemu guli awo okitegeera senga gukwasigwa abakazi kubanga kati nagenda nempulira ng'azze mawulire nakiwulirako nga nze omuntu era mikwano gyange ne bankubirako ku simu ng'awoza nze naloga Ssegirinya namukolera emikolo n'agaana okunsasula era Ssegirinya agenda kufa wa Katonda we kati waalinga tafanga yewaana kwegamba ebintu byakola ng'omuntu ate mwerimbise madiini g'abannammwe abo beerimbika bwerimbisi mulangira taka abantu tebaddamu namuyita waayo yoyo omuntu ajja nga ye yeerimbika bwerimbisi nanoona amanya g'abantu ate Ssegirinya yavaako emabega nabagabo n'akasajja ako kagenda ne kavunguza abaana b'abantu mu biyigo ajja wano bwakukolera akolera dduwa nammwe mmwe mbagamba bannansi oba buli muntu yenna assa sooka ng'omala okwefumiitiriza ku mutima gwo topaala nti olw'okuba bagambye nti senga alina amazzi ekidomola by'amazzi nojja nombamirako sooka omala okwefumiitiriza kati wajja kugamba nti nze omuntu akola amazima teyeeranga bamunoonya buki omuntu alina ennono z'obujjajjabwe ennono y'obujjajjabwe yemutunda so si ye kwetunda buki kano aba alina yagenda emakka amafuta najja nago na buli kimu najja nakyo ne Kurani agisoma okiba bulungi webagenda eyo ne babalimba mulangira ne beerimbika ne baleeta ne bakolakola ebintu muno ebitali bituufu abantu abo yeerimbika kimu byasheeka wali omulabyeko ng'agenda emakka naawe wamma munaateekawo komenti nze saagala kwonoona amanya g'abantu wamma n'abatulaba leka oli okwonoonanga erinnya lyo kubanga senga muli babi naye Umaru yagenda nze newulireko nga ne Ssegirinya akyogerako era n'avaayo mawulire nzinzenge naye yakyetonda ate erudda Umaru yakyetonda nti yakola nsobi kubanga mwamuteekako akazito okitegeera senga aye ne kannyumira naye nze kyenkugamba Umaru ensi yakoowa ate ensi nkoowu omusana gwokya abantu baawunga n'okuwunga kubanga baavu ne mwanyi zaabwe ze baali bajjamu omumwanyi zikala muleme okwonoonanga abaana b'abannammwe nga mwetimbye mu madiini olw'okuba mbu omukuzizza meaning waati mbu omukuzizza oba yamulaba ng'akuze nnyo ng'agezza akabina busiru abaana bakakati mulangira nga bakula speedi bakula bagimu kyogamba buli muntu omukwana omugimu banamukola yamulonda wa mulalu ati omulalu yatalinaako babe yeeberere mwaddemu amagezi musajja mukulu tusiibule bakadde bange kiribika ekyana ekyo kirina amabina si mabina abaana bagimu bugimu naye omusajja oyo yedde ate bino byempulira ebya nambaale ng'akitula ekisagala naganyakanaakaana nze nkakuzizza nakalonda ku mulalu oba yakalonda ku mulalu newaabulonda ku mulalu nga kati kanyirira abatulaba yenza omulangira basamula owamu